Yogera. Namanya gange nze Nantongo Doreen. Netaaga ku buyambi kubanga embeera entabuseeko, embeera egaanye. Netaaga buyambi bannayuganda bannange. Sisobola yadde kutambula. Buli kimu basitula busituzi. Sisobola yadde kuyimuka. Sisobola bankutira nkwatiriza ekyo kiba kimala. Ekyo kiba kimala. Kadama TV Kojja Matte Nantongo Doreen okuva e Jordan yeetaaga buyambi. Nja kusooka nga sinaba kubeera nga tusaba obuyambi. Nsooke neebaze abakyala abo be mulabye ababiri. Abakyala abo ababiri abo be mulabye bakyala bannayuganda bayamba ku Doreen okubeera nga bamubeererawo. Jjukira nti Doreen gy'ali eno talinayo muganda we, talinayo maama we, talinayo muganda we yenna. Naye abakyala abo lwakuba bannayuganda bavaayo ne bayamba munnayuganda munnaabwe atakyasobola kubeera nga yeewanirira. Njagala nkubye omulanga ku bantu bonna abayina eŋŋombe n'egamba bannayuganda bantama ng'oli ku mawanga. Munnayuganda ye muganda wo ku mawanga. Tewali muntu wansi ndala agenda kukubeererawo ngaawe babeereddewo oyo. Oyinza okubeera ne misunderstandings ku bannayuganda naye ate bw'ogwa mu buzibu munnayuganda munno yagenda okuyamba. So bino nze sikolagana na bannayuganda sibabeeramu, be banno, be bantu bo era be bajja okubeererawo. So kulaba abakazi abo oba abakyala abo keya gye batadde ku munnaabwe gwe batamanyi nako beesanga eyo ku mawanga, naye ekikozesa ekyo lwakuba amanyi nti ono tuva mu nsi y'emu. Nga maze okubeebaza, Doreen nga bwe mulabye yeetaaga buyambi. Emabegako awo njagala bajjukizaako nti Jordan, Uganda yasazaamu contract yaabwe ne Jordan. So buli kadaama ali e Jordan ne Oman, gavumenti ye Uganda egamba bo tebamanyi. Era babeera babalanga abaakukusibwa ne bagenda mu nsi ezo Jordan ne Oman. Naye ekyo tekibajjaako kubeera nti si bannayuganda. Era tebajjaako mukisa gwabwe gwa kuyambibwa. Ensobi zikolebwa, bayinza okuba baakola ensobi ne bagenda mu nsi eyo. Naye babeera bagenda lwakuba babeera baagala kubeera nga nabo bafuna ekigulira makalodiba. Bagenda kubeera nga bayiiya babeere bulungi. Singa bali bulungi we bali, singa tebasobola genda mu nsi ezo, omuntu n'akukusibwa n'agenda. Doreen omulaba embeera gy'alimu tasobola kuyimirira, tasobola kwekolera kintu kyonna nga bw'agambye. Mukazi wattu ali awo kubeera nga bamulabirira. Ate omuntu bw'aba akulabirira atuuka ekiseera naye n'akoowa. N'atuuka ekiseera n'akoowa. Tubadde tusaba gavumenti, nkimanyi kino kiyinza okusawundinga nga ekiri fane nti twabagaana okugendayo ate mwagala tubayambe. Yes, ensobi yakolebwa, Doreen yagendayo, naye mumanye lwaki yagendayo. Yagendayo lwakuba yali ayagala kukyusa bulamu bwe. Tusaba abantu bonna abalaba vidiyo eno ng'osobola okuyamba Doreen omucontacting direct oba abakyala abo bamuyambako basobole okubeera nga bamuyamba. Kuba Doreen talina w'asobola kukubira mulanga. Tewaliwo kampani nti eno yamutwala, yagenda nga ye ku lulwe, naye ekirwadde kimubala. Ekirwadde kimubala, takyasobola kuyimirira, takyasobola kugenda mu toyi yekka. Ekisa kyokka kiyimiridde ku Katonda n'abo abakyala be mulabye awo, abakyala ababiri be bokka be balina okuyamba Doreen. Katusuubire eddoboozi lyaffe n'abalala amaloboozi bwe ganaagagattako nti Doreen ajja kufuna obuyambi n'obwenkanya, ne mukazi wattu tali mu mbeera nnungi. Yogera. Namanya gange nze Nantongo Doreen. Netaaga ku buyambi kubanga embeera entabuseeko, embeera egaanye. Netaaga buyambi bannayuganda bannange. Sisobola yadde kutambula. Buli kimu basitula busituzi. Sisobola yadde kuyimuka. Sisobola bankutira nkwatiriza ekyo kiba kimala. Ekyo kiba kimala.